Ekitabo ekyokubiri ekya Musa kye bayita Okuva. Essuula esooka. Gano ge mannya g'abaana ba Isirayiri abaatuuka mu Misiri. Buli muntu n'ennyumba ye n'ajja awamu ne Yakobo. Lewubeeni, Simyoni, Leevi ne Yuda. Isakaali, Zebbulooni ne Benyamini. Daani ne Nafutaali. Gaadi ne Aseri. Abantu bonna abaava mu ntumbwe za Yakobo ne baba emyoyo 7. Naye Yusufu yali ng'amaze okubeera mu Misiri. Yusufu n'afa ne baganda be bonna n'emirembe giri gyonna. Abaana ba Isirayiri ne bazaala ne beeyongera nnyo ne baba bangi ne baba b'amaanyi nnyo, ensi n'ejjula abo. Awo ne walya kabaka omuggya mu Misiri ataamanya Yusufu. N'abagamba abantu be nti, laba, abantu b'abaana ba Isirayiri bangi b'amaanyi okusinga ffe. Kale tubasalire amagezi baleme okuba abangi. Olutalo bwe lulijja baleme okwegatta n'abalabe baffe, okulwana naffe, okugolokoka okuva mu nsi. Kyebaava babateekako ababakoza okubabonyaabonya n'emigugu. Ne bamuzimbira Falaawo ebibuga eby'amaterekero, Pisomu ne Lamusesi. Naye nga bwe beeyongera okubabonyaabonya, bwe batyo bo bwe beeyongera obungi n'okubona. Ne banakuwala olw'abaana ba Isirayiri. Abamisiri ne babakoza emirimu abaana ba Isirayiri n'amaanyi. Ne bakaayisa obulamu bwabwe mu buddu obuzibu, okutegana n'ebbumba n'amatoffaali era n'obuddu bwonna obw'omu nsuku, obuddu bwonna bwe babakoza n'amaanyi. Kabaka w'e Misiri n'abagamba abazaalisa Abaebbulaniya, erinnya ly'omu Sifira, erinnya ly'owookubiri Puwa. N'ayogera nti, bwe mubakolanga abakazi Abaebbulaniya emirimu gy'okuzaalisa, bwe mubalabanga bali ku ntebe, omwana bw'abanga ow'obulenzi mumuttanga, naye bw'abanga ow'obuwala abeerenga mulamu. Naye abazaalisa ne bamutya Katonda, so tebaakolanga bwe baalagirwa kabaka w'e Misiri, naye baabakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu. Kabaka w'e Misiri n'abayita abazaalisa, n'abagamba nti, kiki ekibakoze ekigambo ekyo? Ne mubakuuma abaana b'obulenzi nga balamu. Abazaalisa ne bamugamba Falaawo nti, kubanga abakazi Abaebbulaniya tebali nga bakazi Abamisiri, kubanga balamu. Abazaalisa bwe bagenda okubatuukirako nga bamaze okuzaala. Katonda n'akola bulungi abazaalisa. Abantu ne baba bangi, ne baba b'amaanyi nnyo. Awo kubanga abazaalisa baatya Katonda n'abawa abaana. Falaawo n'alagira abantu be bonna, n'ayogera nti, buli mulenzi alizaalibwa mumusuulanga mu mugga, buli muwala mumulekanga. Okuva essuula ey'okubiri. Omuntu ow'omu nnyumba ya Leevi n'agenda n'awasa muwala wa Leevi. Omukazi n'aba olubuto, n'azaala omwana wa bulenzi, naye bwe yamulaba nga mulungi n'amukwekera emyezi 3. Awo bw'ataayinza kwongera kumukweka, n'amutwalira ekibaya eky'entoogo, n'akisiiga ebitosi n'envumbo. Omwana n'amuteeka munda, n'akiteeka mu kitoogo ku lubalama lw'omugga. Mwannyina n'ayimirira wala amanye ekinaamubeerako. Muwala wa Falaawo n'aserengeta okunaaba ku mugga. Abazaana be ne batambula ku lubalama lw'omugga. N'alaba ekibaya mu kitoogo.
n'atuma omuzaana we okukireeta. N'akisimulula, n'alaba omwana. Laba, omwana n'akaaba. N'amusaasira. N'ayogera nti, ono ye munne w'abaana ba Bebbulaniya. Awo mwannyina n'amugamba omuwala wa Falaawo nti, ŋŋende nkuyitira omulezi mu bakazi Abebbulaniya akuyonseza omwana? Muwala wa Falaawo n'amugamba nti, kale. Omuwala n'agenda n'amuyita nnyina w'omwana. Muwala wa Falaawo n'amugamba nti, twala omwana ono omunnyonseze, nange ndikuwa empeera yo. Omukazi n'atwala omwana n'amuyonsa. Omwana n'akula, n'amuleetera muwala wa Falaawo, n'afuuka omwana we. N'amutuuma erinnya lye Musa. N'ayogera nti, kubanga namuggya mu mazzi. Awo olwatuuka mu nnaku ziri ng'amaze okukula Musa, n'abajjira baganda be, n'alaba emigugu gyabwe. N'alaba omuntu Omumisiri ng'akuba omuntu Omwebbulaniya ow'omu baganda be. N'amagamaga eruuyi n'eruuyi, n'alaba nga tewali muntu. N'alyoka amukuba Omumisiri, n'amukweka mu musenyu. Awo ku lunaku olwokubiri n'avaayo, laba, abasajja babiri ab'omu Bebbulaniya ne balwana. N'amugamba oli eyakola obubi nti, kiki ekikubizza munno? N'ayogera nti, ani eyakuwa obukulu n'okutulamula ffe? Oyagala kunzita nze nga bwe watta Omumisiri? Musa n'atya, n'ayogera nti, mazima ekigambo kino kimanyise. Awo Falaawo bwe yawulira ekigambo ekyo n'ayagala okumutta Musa. Naye Musa n'adduka mu maaso ga Falaawo, n'atuula mu nsi ya Midiyaani, n'atuula wansi okumpi n'oluzzi. Ne kabona ow'e Midiyaani yalina abawala 7. Ne bajja ne basena amazzi. Ne bajjuza ebyesero ne bazinywesa endiga za kitaabwe. Abasumba ne bajja ne babagoba. Naye Musa n'agolokoka n'abayamba n'anywesa ekisibo kyabwe. Bwe bajja eri Leweri kitaabwe, n'ayogera nti, nga muzze mangu leero. Ne boogera nti, omuntu Omumisiri yatuwonyezza mu mikono gy'abasumba. Nate n'atusenera amazzi n'anywesa ekisibo. N'abagamba bawala be nti, ali luuyi wa? Kiki ekibaleesezza omuntu oyo? Mumuyite alye emmere. Musa n'akkiriza okutuula n'omuntu oyo. N'amuwa Musa muwala we Zipola. N'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya lye Gerusomu, kubanga yagamba nti, nali mugenyi mu nsi etali yange. Awo ennaku ziri bwe zaayitawo ennyingi, kabaka w'e Misiri n'afa. Abaana ba Isirayiri ne basinda ku lw'obuddu bwabwe, ne bakaaba, n'okukaaba kwabwe ne kulinnya eri Katonda ku lw'obuddu bwabwe. Katonda n'awulira okusinda kwabwe. Katonda n'ajjukira endagaano ye gye yalagaana ne Ibulayimu, ne Isaaka, ne Yakobo. Katonda n'alaba abaana ba Isirayiri. Katonda n'abalowooza. Okuva essuula ey'okusatu. Awo Musa yali ng'alunda ekisibo kya Yesero omukoddomi we, kabona w'e Midiyaani. N'atwala ekisibo ennyuma w'eddungu, n'atuuka ku lusozi lwa Katonda, Kolebu. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi lw'omuliro okuva wakati w'ekisaka. N'atunuulira, laba, ekisaka ekyo ne kyaka omuliro, ekisaka ne kitasiriira. Musa n'ayogera nti, kanneekooloobye kaakati ndabe ekigambo kino ekikulu. Ekisaka kye kivudde kirema okusiriira. Bwe yalaba nga yeekooloobezza okulaba, Katonda n'amuyita ng'ayima wakati w'ekisaka. N'ayogera nti,
Musa, Musa. N'ayitaba nti nze nzuuno. N'ayogera nti tosembera wano. Jjamu engatto zo mu bigere ebyo. Kubanga ekifo ky'oyimiriddemu y'ensi entukuvu. N'ayogera nate nti nze ndi Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo. Musa n'akweka amaaso ge kubanga yatya okumutunuulira Katonda. Mukama n'ayogera nti ndabidde ddala okubonaabona kw'abantu bange abali mu Misiri. Ne mpulira okukaaba kwabwe ku lw'abo ababakoza, kubanga mmanyi ennaku zaabwe. Era nzise okubawonya omukono gw'Abamisiri, okubalinnyisa okuva mu nsi eri bayingire mu nsi ennungi, engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo eky'omu Kanani, n'eky'omu Kiiti, n'eky'omu Amoli, n'eky'omu Perizi, n'eky'omu Kiivi, n'eky'omu Yebbuusi. Kale, laba, okukaaba kw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi. Nate ndabye okubonaabona kwe bababonyaabonya Abamisiri. Kale nno, jangu n'akutuma eri Falaawo, obaggyeyo abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri. Musa n'agamba Katonda nti nze ani agenda eri Falaawo mbaggyeyo abaana ba Isirayiri mu Misiri? N'ayogera nti mazima ndibeera wamu naawe. Era kano kali kubeerera akabonero nga nze nkutumye. Bw'olimala okuggya abantu abo mu Misiri, muliweerereza Katonda ku lusozi luno. Musa n'agamba Katonda nti laba, bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri, ne mbagamba nti Katonda w'abajjajja bammwe yantumye eri mmwe, nabo balyogera nti erinnya lye ye ani? Ndibagamba ntya? Katonda n'agamba Musa nti ninga bwe ndi. N'ayogera nti bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti ndi ye yantumye eri mmwe. Katonda n'agamba nate Musa nti bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti Mukama Katonda w'abajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo yantumye eri mmwe. Eryo lye linnya lyange ebiro ebitaggwaawo, n'ekyo kye kijjukizo kyange emirembe gyonna. Genda okuŋŋaanye abakadde ba Isirayiri awamu, obagambe nti Mukama Katonda w'abajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka, era owa Yakobo, yandabikidde ng'ayogera nti mbajjiridde ddala, ndabye bye mukolebwa mu Misiri. Ne njogera nti ndibalinnyisa okubaggya mu kibonoobono eky'e Misiri, okuyingira mu nsi ey'omu Kanani, n'omu Kiiti, n'omu Amoli, n'omu Perizi, n'omu Kiivi, n'omu Yebbuusi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. Balikuwulira eddoboozi lyo, olijja ggwe n'abakadde ba Isirayiri eri kabaka w'e Misiri, mulimugamba nti Mukama Katonda w'Abebbulaniya yatujjira, kale nno otulagire tukwegayiridde tugende olugendo olw'ennaku 3 mu ddungu, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe. Era mmanyi nti kabaka w'e Misiri talibalagira kugenda. Weewaawo era n'omukono ogw'amaanyi. Nange ndigolola omukono gwange, ne nkuba Misiri n'amagero gange gonna ge ndikola wakati waayo. Oluvannyuma lwago alibalagira, era ndibawa abantu abo okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri. Awo lwe mulivaayo temulivaayo bwereere, naye buli mukazi alisaba muliraanwa we n'oli abeera mu nnyumba ye ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye. Mulibiteeka ku batabani bammwe n'abawala bammwe, mulinyaga Abamisiri. Okuva essuula ey'okuna.
Musa n'addamu n'ayogera nti, naye laba, tebalinzikiriza, so tebaliwulira ddoboozi lyange. Kubanga balyogera nti, Mukama teyakulabikira. Mukama n'amugamba nti, kiki ekiri mu mukono gwo? N'ayogera nti, muggo. N'ayogera nti, gusuule wansi. N'agusuula wansi, ne gufuuka omusota. Musa n'adduka mu maaso gaagwo. Mukama n'agamba Musa nti, goola omukono gwo ogukwata akawuuwo. N'agoola omukono gwe, n'agukwata, ne gufuuka omuggo mu mukono gwe. Balyoke bakkirize nti Mukama Katonda wa bajjajja baabwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, era Katonda wa Yakobo, nti akulabikidde. Mukama n'amugamba nate nti, teeka omukono mu kifuba kyo. N'ateeka omukono gwe mu kifuba kye. Bwe yaguggyaamu, laba, omukono gwe nga gulina ebigenge ng'omuzira. N'ayogera nti, guzze omukono gwo mu kifuba kyo. N'aguzza omukono gwe mu kifuba kye. Bwe yaguggya mu kifuba kye, laba, nga gufuuse ng'omubiri gwonna. Awo olulituuka bwe batalikukkiriza, era bwe bataliwulira ddoboozi ly'akabonero ak'oluberyeberye, balikkiriza eddoboozi ery'akabonero akookubiri. Awo bwe batalikkiriza bubonero buno bwombiriri, era bwe bataliwulira ddoboozi lyo, olisena ku mazzi g'omugga n'ofuka ku lukalu. Amazzi g'olisena mu mugga galifuuka omusaayi ku lukalu. Musa n'agamba Mukama nti, Ayi Mukama, nze siri muntu wa bigambo okuva ddi na ddi, newankubadde okuva lw'oyogedde n'omuddu wo. Kubanga soogera mangu, n'olulimi lwange luzito. Mukama n'amugamba nti, ani eyakola akamwa k'omuntu? Oba ani akola kasiru? Oba omuzibe w'amatu? Oba atunula? Oba muzibe w'amaaso? Si nze Mukama? Kale, kaakano genda, nange ndibeera wamu n'akamwa ko. Ndikuyigiriza by'olyogera. N'ayogera nti, Ayi Mukama, tuma nno, nkwegayiridde, omukono gw'oyo gw'oyagala okutuma. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuukira Musa. N'ayogera nti, Alooni Omuleevi, muganda wo taliiwo? Mmanyi nti ayinza okwogera obulungi, era laba ajja okukusisinkana. Bw'alikulaba alisanyuka mu mutima gwe, naawe olimugamba, era oliteeka ebigambo mu kamwa ke. Nange ndibeeramu n'akamwa ko n'akamwa ke, ndibayigiriza bye mulikola. Naye alibeera mutegeeza wo eri abantu. Awo alikubeera kamwa, naawe olimubeerera nga Katonda. Naawe olitwala omuggo guno mu mukono gwo, gw'olikoza obubonero. Musa n'agenda n'addayo eri Yesero mukoddomi we. N'amugamba nti, kaŋŋende nkwegayiridde, nzireyo eri baganda bange abali mu Misiri, ndabe nga bakyali balamu. Yesero n'agamba Musa nti, genda n'emirembe. Mukama n'agamba Musa mu Midiyaani nti, genda oddeyo mu Misiri, kubanga abantu bonna abaali bakunoonya obulamu bwo bafudde. Musa n'atwala mukazi we n'abaana be n'abeebagaza ku ndogoyi, n'addayo mu nsi y'e Misiri. Musa n'atwala omuggo gwa Katonda mu mukono gwe. Mukama n'agamba Musa nti, bw'oliddayo mu Misiri, tolemanga kukola mu maaso ga Falaawo amagero gonna ge nteese mu mukono gwo. Naye ndikakanyaza omutima gwe, talibaleka abantu okugenda. Naawe oligamba Falaawo nti, bw'ati bw'ayogera Mukama, nti Isirayiri ye mwana wange, omubereberye wange.
nange nkugambye nti leka omwana wange ampeereze. Naawe ogaanye okumuleka. Laba, nditta omwana wo omubereeberyewo. Awo bwe baali nga bakyali mu kkubo mu kisulo, Mukama n'amusisinkana n'ayagala okumutta. Awo Zipola n'atwala ejjinja ly'obwogi, n'asalako ekikuta ky'omwana we n'akisuula ku bigere bye, n'ayogera nti, olibaze wa musaayi, era omwami w'obugole w'omusaayi. N'amuleka. N'alyoka ayogera nti, olibaze wa musaayi olw'okukomolebwa mu musaayi ku lw'okukomola. Mukama n'agamba Alooni nti, genda mu ddungu omusisinkane Musa. N'agenda n'amulaba ku lusozi lwa Katonda, n'amunywegera. Musa n'amugamba Alooni ebigambo byonna ebya Mukama bye yamutuma, n'obubonero bwonna bwe yamulagira. Musa ne Alooni ne bagenda ne bakuŋŋaanya abakadde bonna ab'abaana ba Isirayiri. Alooni n'ayogera ebigambo byonna Mukama bye yamugamba Musa. N'akola obubonero mu maaso g'abantu. Abantu ne bakkiriza. Bwe baawulira nti Mukama yabajjira abaana ba Isirayiri, n'alaba okubonaabona kwabwe, ne bavunnama emitwe gyabwe ne basinza. Okuva essuula ey'okutaano. Awo oluvannyuma ne bajja Musa ne Alooni ne bagamba Falaawo nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri, nti leka abantu bange bankolere embaga mu ddungu. Falaawo n'ayogera nti, Mukama y'ani muwulire eddoboozi lye okuleka Isirayiri? Simanyi nze Mukama, era nate sirireka Isirayiri. Ne boogera nti, Katonda w'Abebbulaniya yatusisinkana, tukwegayiridde, leka tugende olugendo lwa nnaku 3 mu ddungu, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe, aleme okutukuba n'ekawumpuli oba n'ekitala. Kabaka w'e Misiri n'abagamba nti, lwaki mmwe Musa ne Alooni okubalesaayo abantu emirimu gyabwe? Mugende eri emigugu gyammwe. Falaawo n'ayogera nti, laba, abantu ab'omu nsi bangi kaakano, nammwe mubawummuzza mu migugu gyabwe. Ku lunaku luli, Falaawo n'alagira abakozi b'abantu n'abaami baabwe ng'ayogera nti, temuwanga nate abantu essubi ery'okukoza amatafaali ng'edda. Bagende beekuŋŋaanyiza essubi. N'omuwendo gw'amatafaali gwe baakola edda mugubasalire, muleme okugukendeezaako n'akatono, kubanga baagayaala kyebaava bakaaba nga boogera nti, leka tugende tuweeyo ssaddaaka eri Katonda waffe. Emirimu emizibu gisalirwe abasajja bagikole, baleme okuwulira ebigambo eby'obulimba. Abakozi b'abantu ne bavaayo n'abaami baabwe, ne bagamba abantu nga boogera nti, bw'ati bw'ayogera Falaawo, nti siribawa ssubi, mugende mwekka mwereetere essubi gye muyinza okuliraba, kubanga emirimu gyammwe tegirisalibwako n'akatono. Awo abantu ne basansaanira mu nsi yonna ey'e Misiri okukuŋŋaanya ebisasiro nga tewali ssubi. Abakozi baabwe ne babakubiriza nga boogera nti, mutuukirize emirimu gyammwe, emirimu gya buli lunaku nga bwe mwakola essubi bwe lyabangawo. Abaami b'abaana ba Isirayiri, abakozi ba Falaawo, be baakuza ku bo, ne bakubibwa nga boogera nti, lwaki obutatuukiriza mulimu gwammwe jjo ne leero, okukola amatofaali ng'edda? Awo ne bajja abaami b'abaana ba Isirayiri ne bakaabira Falaawo nga boogera nti, kiki ekikukoza bw'otyo abaddu bo? Abaddu bo tetuweebwa ssubi, ne batugamba nti mukole amatofaali, era laba abaddu bo tukubibwa, naye omusango guli ku bantu bo. Naye n'ayogera nti,
mugayaala. Kyenva mwogera nti leka tugende tuweeyo saddaaka eri Mukama. Kale kaakati mugende mukole emirimu, kubanga temuliweebwa ssubi, naye nammwe munaaleetanga omuwendo gw'amatoffaali. Abaami b'abaana ba Isirayiri ne balaba nga balabye obubi bwe baayogera nti temulikendeeza ku matoffaali gammwe n'akatono emirimu egya buli lunaku. Ne basisinkana Musa ne Alooni abaali bayimiridde mu kkubo nga bava eri Falaawo. Ne babagamba nti, Mukama abatunuulire asale omusango, kubanga mukyayisizza okuwunya kwaffe mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be, okubawa ekitala mu mukono gwabwe okututta. Musa n'addayo eri Mukama n'ayogera nti, Ayi Mukama, kiki ekikukozezza obubi abantu bano? Kiki ekikuntumizza nze? Kubanga kasookedde njija eri Falaawo okwogera mu linnya lyo. Akoze bubi abantu bano, so tewabawonya abantu bo n'akatono. Okuva essuula ey'omukaaga. Mukama n'amugamba Musa nti, kaakano bw'oliraba bye ndimukola Falaawo, kubanga n'omukono ogw'amaanyi alibaleka, era n'omukono ogw'amaanyi alibagoba mu nsi ye. Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti, nze yakuwa. Nalabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Naye mu linnya lyange yakuwa saamanyibwa nabo. Ne nyweza nate endagaano yange nabo, okubawa ensi ya Kanani, ensi ey'okutambula kwabwe gye baatambulamu. Nate mpulira okusinda kw'abaana ba Isirayiri, Abamisiri bye baafuula abaddu. Ne njijukira endagaano yange. Kyova obabuulira abaana ba Isirayiri nti nze yakuwa. Nange ndibaggyako emigugu egy'Abamisiri, ndibaggyirawo obuddu bwabwe, ndibanunula n'omukono gw'endigolola n'emisango eminene. Era ndibeetwalira okubeera eggwanga, nange ndibabeerera Katonda. Nammwe mulimanya nga nze yakuwa, Katonda wammwe, abajja mu migugu gy'Abamisiri. Era ndibayingiza mu nsi eri gye nayimusiza omukono gwange okugiwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Ndigiwa mmwe okubeera obutaka. Nze yakuwa. Musa n'agamba bw'atyo abaana ba Isirayiri, naye ne batawulira Musa ku lw'obunaku obw'omwoyo era ne ku lw'obuddu obukambwe. Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, yingira ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri abaleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama ng'agamba nti, laba, abaana ba Isirayiri tebampulidde. Falaawo anampulira atya nze ataakomolebwa mimwa? Mukama n'agamba Musa ne Alooni n'abalagira eri abaana ba Isirayiri n'eri Falaawo kabaka w'e Misiri okuggya abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri. Abo gy'emitwe gy'ennyumba z'abajjajja baabwe. Abaana ba Lewubeeni omubereberye wa Isirayiri, Kanoki ne Paalu, Kezulooni ne Kalumi. Abo by'ebika bya Lewubeeni. N'abaana ba Simyoni, Yemweri ne Yamini, ne Okadi ne Yakini, ne Zokali, ne Sawuli omwana w'omukazi Omukanani. Abo by'ebika bya Simyoni. Ne gano ge mannya g'abaana ba Leevi mu mirembe gyabwe: Gerusoni ne Kokasi ne Merali. N'emyaka gy'obulamu bwa Leevi emyaka 137. Abaana ba Gerusoni: Libuni
ne Simeeyi mu bika byabwe. N'abaana ba Kokasi, Amulaamu ne Yizukaali, ne Kebbulooni ne Wuziyeeri. N'emyaka gy'obulamu bwa Kokasi emyaka 133. N'abaana ba Merali, Makuli ne Musi. Abo by'ebika by'Abaleevi mu mirembe gyabwe. Amulaamu n'awasa Yokobedi muganda wa kitaawe, n'amuzaalira Alooni ne Musa. N'emyaka gy'obulamu bwa Amulaamu emyaka 137. N'abaana ba Yizukaali, Koola ne Nefega ne Zikiri. N'abaana ba Wuziyeeri, Misayeeri ne Erizafaani ne Sisiri. Alooni n'awasa Eriseba muwala wa Aminadaabu muganda wa Nakayisooni, n'amuzaalira Nadabu ne Abiku, Eriyazaali ne Isamaali. N'abaana ba Koola, Asira ne Erukaana ne Abiyasaafu. Abo by'ebika eby'Abakoola. Eriyazaali omwana wa Alooni n'awasa muwala wa Pituyeeru, n'amuzaalira Finekaasi. Abo gy'emitwe gy'ennyumba z'abajjajja b'Abaleevi mu bika byabwe. Abo ye Alooni ne Musa bali Mukama be yagamba nti muggyeeyo abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri mu ggye lyabwe. Abo be bagamba Falaawo kabaka w'e Misiri okuggya abaana ba Isirayiri mu Misiri. Abo ye Musa ne Alooni bali. Awo ku lunaku Mukama lwe yagamba Musa mu nsi y'e Misiri, Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, nze Mukama, ogambe Falaawo kabaka w'e Misiri buli kye nkugamba. Musa n'ayogera mu maaso ga Mukama nti, laba, nze sikomolebwanga mimwa, Falaawo anampulira atya? Okuva essuula ey'omusanvu. Mukama n'agamba Musa nti, laba, nkufudde Katonda eri Falaawo, era Alooni muganda wo alibeera nabbi wo. Olyogera buli kye nkulagira. Ne Alooni muganda wo aligamba Falaawo aleke abaana ba Isirayiri bave mu nsi ye. Nange ndikakanyaza omutima gwa Falaawo, ne nnyongera obubonero bwange n'amagero gange mu nsi y'e Misiri. Naye Falaawo talibawulira. Nange nditeeka omukono gwange ku Misiri, ne nfulumya eggye lyange, abantu bange abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri n'emisango eminene. Nabo Abamisiri balimanya nga nze Mukama. Bwe ndigolola omukono gwange ku Misiri, ne mbaggyako abaana ba Isirayiri mu bo. Musa ne Alooni ne bakola bwe batyo, Mukama nga bwe yabalagira, bwe batyo bwe baakola. Ne Musa yali nga yaakamala emyaka 80, ne Alooni nga yaakamala emyaka 83, bwe baayogera ne Falaawo. Mukama n'agamba Musa ne Alooni ng'ayogera nti, Falaawo bw'alibagamba ng'ayogera nti, mukoleewo ekyamagero, n'olyoka ogamba Alooni nti, twala omuggo gwo ogusuule wansi mu maaso ga Falaawo, guba omusota. Musa ne Alooni ne bayingira ewa Falaawo, ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira. Alooni n'asuula omuggo gwe wansi mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be, ne guba omusota. Falaawo naye n'alyoka ayita abagezi n'abalogo, era nabo abasawo Abamisiri ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama. Kubanga baasuula buli muntu omuggo gwe ne giba emisota, naye omuggo gwa Alooni ne gumira emiggo gyabwe. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala, n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Mukama n'agamba Musa nti, Falaawo omutima gwe guzitowa, agaana okubaleka abantu. Ogenda eri Falaawo enkya, laba,
afulumwa okugenda ku mugga, naawe oliyimirira ku mabbali g'omugga okumusisinkana, n'omuggo ogwafuuka omusota oligutwala mu mukono gwo, n'omugamba nti, Mukama Katonda w'Abaebbulaniya antumye gy'oli ng'ayogera nti, leka abantu bange bampeerereze mu ddungu. Era laba, okutuusa kaakano towulira. Bw'atyo Mukama by'ayogera nti, ku kino kw'olimanyira nga nze Mukama. Laba, ndikuba n'omuggo oguli mu mukono gwange ku mazzi agali mu mugga, galifuuka omusaayi. N'eby'omu nnyanja birifwa, omugga guliwonya. Abamisiri amazzi ag'omu mugga galibatama okunywako. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni nti, twala omuggo gwo ogolole omukono gwo ku mazzi g'e Misiri, ku migga gyabwe, ku nsalosalo zaabwe, ne ku bidiba byabwe, ne ku nnyanja zaabwe zonna ez'amazzi, gafuuka omusaayi. Era mulibeera omusaayi mu nsi yonna ey'e Misiri, mu ntiba ez'omuti ne mu nsuwa ez'amayinja. Musa ne Alooni ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira. N'ayimusa omuggo n'akuba amazzi agaali mu mugga mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be. Amazzi gonna agaali mu mugga ne gafuuka omusaayi, n'eby'omu mugga ne bifa. Omugga ne guwunya. Abamisiri ne batayinza kunywa mazzi mu mugga. Omusaayi ne gubeera mu nsi yonna ey'e Misiri. Ne bakola bwe batyo abasawo Abamisiri mu magezi gaabwe ag'ekyama. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala, n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. Falaawo n'akyuka n'agenda mu nnyumba ye, so n'atabiteekako mwoyo ebyo. Abamisiri bonna ne basima kumpi n'omugga bafune amazzi okunywa, kubanga amazzi ag'omugga tebaayinza kunywako. Ennaku 7 ne zituukirira, Mukama ng'amaze okukuba omugga. Okuva essuula ey'omunaana. Mukama n'agamba Musa nti, yingira eri Falaawo, omugambe nti bw'atyo Mukama bw'ayogera, nti leka abantu bange bampeereze. Era bw'onoogaana ggwe okubaleka, laba, ndikuba ensalo zo zonna n'ebikere, n'omugga gulijjula ebikere, ebiririnnya ne biyingira mu nnyumba yo, ne mu kisenge kyo mw'osula, ne ku kiriri kyo, ne mu nnyumba y'abaddu bo, ne ku bantu bo, ne mu ntamu zo, ne mu bibbo eby'okugoyeramu. N'ebikere biririnnya ku ggwe, era ne ku bantu bo, ne ku baddu bo bonna. Mukama n'agamba Musa nti, gamba Alooni nti golola omukono gwo n'omuggo gwo ku migga, ku nsalosalo, ne ku bidiba, olinnyise ebikere ku nsi ey'e Misiri. Alooni n'agolola omukono gwe ku mazzi g'e Misiri, ebikere ne birinnya ne bisaanikira ensi ey'e Misiri. N'abasawo ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama, ne balinnyisa ebikere ku nsi y'e Misiri. Falaawo n'alyoka abayita Musa ne Alooni, n'ayogera nti, musabe Mukama anzigyeko ebikere nze n'abantu bange, nange n'abaleka abantu baweeyo ssaddaaka eri Mukama. Musa n'agamba Falaawo nti, olw'ekyo weenyumiriza ku nze. Mu biro ki mwe mba nkusabira ggwe n'abaddu bo n'abantu bo ebikere bizikirizibwe ku ggwe ne ku nnyumba zo, bisigale mu mugga mokka. N'ayogera nti ku lwajjo, n'ayogera nti kibenga ekigambo kyo, olyoke omanye nga tewali afaanana nga Mukama Katonda waffe. N'ebikere birikuleka ggwe n'ennyumba zo, n'abaddu bo, n'abantu bo,
birisigala mu mugga mokka. Musa ne Alooni ne bava eri Falaawo. Musa n'akaabira Mukama ku lw'ebikere bye yamuleetera Falaawo. Mukama n'akola ng'ekigambo kya Musa. Ebikere ne bifiira mu nnyumba, mu mpya ne mu nsuku. Ne babikuŋŋaanya entuumu n'entuumo, ensi n'ewunya. Naye Falaawo bwe yalaba nga ebbanga weeriri ery'okuwummuliramu, n'akakanyaza omutima gwe, n'atabawulira, nga Mukama bwe yayogera. Mukama n'agamba Musa nti, "Gamba Alooni nti, golola omuggo gwo okuba enfuufu y'ensi, eba ensekere mu nsi yonna ey'e Misiri." Ne bakola bwe batyo. Alooni n'agolola omukono gwe, n'akuba enfuufu y'ensi, ne waba ensekere ku muntu ne ku nsolo. Enfuufu yonna ey'ensi n'eba ensekere mu nsi yonna ey'e Misiri. N'abasawo ne bakola bwe batyo n'amagezi gaabwe ag'ekyama balyoke baleete ensekere, naye ne batayinza. Ne waba ensekere ku muntu ne ku nsolo. Abasawo ne balyoka bagamba Falaawo nti, "Eno y'engalo ya Katonda." Falaawo n'akakanyala omutima gwe, n'atabawulira, nga Mukama bwe yayogera. Mukama n'agamba Musa nti, "Golokoka ku nkya mu matulutulu, oyimirire mu maaso ga Falaawo. Laba, afuluma okugenda ku mazzi. Omugambe nti bw'atyo Mukama bw'ayogera, nti leka abantu bange bampeereze. Naye bw'otoobaleke, laba, ndikuleetera ebikuukuulu by'ensowera, ggwe n'abaddu bo, n'abantu bo, ne mu nnyumba zo. N'ennyumba ez'Abamisiri zirijjula ebikuukuulu by'ensowera era n'ebibanja mwe ziri. Nange ndijaawulako ku lunaku luli ensi y'e Goseni, abantu bange mwe basula. Ebikuukuulu by'ensowera bireme okubeerayo, olyoke omanye nga nze Mukama ali wakati w'ensi. Nange nditeekawo okununula wakati mu bantu bange n'abantu bo. Jjo lwe kalibeerawo akabonero kano." Mukama n'akola bw'atyo. Ebikuukuulu by'ensowera ne bijja ebizibu mu nnyumba ya Falaawo, ne mu nnyumba z'abaddu be, ne mu nsi yonna ey'e Misiri, ensi n'efwa ebikuukuulu by'ensowera. Falaawo n'ayita Musa ne Alooni, n'ayogera nti, "Mugende muweeyo ssaddaaka eri Katonda wammwe mu nsi eno." Musa n'ayogera nti, "Si kirungi okukola bwe kityo, kubanga tuliwa ekyomuzizo ky'Abamisiri Mukama Katonda waffe. Laba, bwe tuliwa ekyomuzizo ky'Abamisiri mu maaso gaabwe, tebalitukuba mayinja. Katugende olugendo olw'ennaku 3 mu ddungu, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe nga bw'alitulagira." Falaawo n'ayogera nti, "Naabaleka muweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda wammwe mu ddungu, wabula kino kyokka temugenda wala nnyo. Munsabire." Musa n'ayogera nti, "Laba nva mu maaso go. Ndimusaba Mukama ebikuukuulu by'ensowera biggibwewo eri Falaawo, eri abaddu be n'eri abantu be, jjo. Wabula kino kyokka, Falaawo aleme okweyongera nate okulimba obutaleka bantu baweeyo ssaddaaka eri Mukama." Musa n'ava mu maaso ga Falaawo, n'asaba Mukama. Mukama n'akola ng'ekigambo kya Musa, n'amuggyirawo ebikuukuulu by'ensowera, Falaawo, abaddu be, n'abantu be, ne watasigala n'emu. Falaawo n'akakanyaza omutima gwe omulundi ogwo nate, n'atabaleka abantu. Okuva essuula ey'omwenda. Mukama n'alyoka agamba Musa nti, "Yingira eri Falaawo, omugambe nti bw'atyo bw'ayogera Mukama
Katonda w'Abaebbulaniya, nti baleke abantu bange bampeereze. Kubanga bw'onoogaana okubaleka n'oyongera okubakwata, laba, omukono gwa Mukama guli ku magana go agali mu ttale, ku mbalaasi, ku ndogoyi, ku ŋŋamira, ku nte ne ku ndiga nsotoka omuzibu ennyo. Era Mukama alyawula amagana g'Abayisirayiri n'amagana ag'e Misiri, so tewalifa n'emu mwago ag'abaana ba Isirayiri gonna. Mukama n'assaawo ekiseera kye yayagala ng'ayogera nti, jjo Mukama bw'alikola ekyo mu nsi. Mukama n'akola kiri bwe bwakya enkya, amagana gonna ag'e Misiri ne gafa, naye mu magana g'abaana ba Isirayiri tewaafa n'emu. Falaawo n'atuma, laba, mu magana g'Abayisirayiri tewaali newankubadde n'emu efudde. Naye Falaawo omutima ne gukakanyala, n'atabaleka abantu. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, mwetwalire embatu z'evvu ery'omu kyoto, Musa alimansize waggulu mu maaso ga Falaawo. Era liriba nfuufu ku nsi yonna ey'e Misiri, liriba jjute eriyulika mu mabwa g'abantu ne ku nsolo, mu nsi yonna ey'e Misiri. Ne batwala evvu ery'omu kyoto, ne bayimirira mu maaso ga Falaawo, Musa n'alimansa waggulu, ne liba ejjute eriyulika mu mabwa, ku muntu ne ku nsolo. Abasawo ne batayinza kuyimirira mu maaso ga Musa ku lw'amayute, kubanga amayute gaali ku basawo ne ku Bamisiri bonna. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo, n'atabawulira nga Mukama bwe yagamba Musa. Mukama n'agamba Musa nti, ogolokoka enkya mu makya n'oyimirira mu maaso ga Falaawo, n'omugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama, Katonda w'Abaebbulaniya, nti leka abantu bange bampeereze. Kubanga omulundi guno n'akuleetera ebibonoobono byange byonna, omutima gwo n'abaddu bo n'abantu bo, olyoke omanye nga tewali mu nsi yonna afaanana nga nze. Kubanga kaakano nandigolodde omukono gwange, nandikukubye ggwe n'abantu bo ne kawumpuli, wandizikiridde mu nsi. Naye ddala mazima kyenvudde nkuyimiriza okukulaga amaanyi gange ggwe, era erinnya lyange okubuulirwa mu nsi zonna. Okutuusa kaakano weegulumizizza ku bantu bange obotabaleka? Laba, jjo nga mu kiseera kino nditonnyesa omuzira omuzito ennyo ogutalabikanga mu Misiri kasookedde esooka okubaawo okutuusa kaakano. Kale kaakano tuma oyanguye okuyingiza amagana go ne byonna by'olina mu ttale, buli muntu n'ensolo abanaalabika mu ttale abataaleetebwe mu nnyumba, omuzira gulibakuba balifa. Eyatya ekigambo kya Mukama mu baddu ba Falaawo n'abaddusiza abaddu be n'amagana ge mu nnyumba, ataakitya ekigambo kya Mukama n'abaleka abaddu be n'amagana ge mu ttale. Mukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo eri eggulu, omuzira gubeere mu nsi yonna y'e Misiri, ku muntu ne ku nsolo ne ku muddo gwonna ogw'omu nsuku mu nsi yonna ey'e Misiri. Musa n'agolola omuggo gwe eri eggulu, Mukama n'aleeta okubwatuka n'omuzira, omuliro ne gukka ku nsi. Mukama n'atonnyesa omuzira ku nsi ey'e Misiri. Awo ne waba omuzira, n'omuliro ne gwaka wakati w'omuzira, omuzito ennyo ogutabangawo mu nsi yonna y'e Misiri kasookedde ebeere eggwanga. Omuzira ne gukuba mu nsi yonna y'e Misiri, buli ekyali mu ttale, omuntu era n'ensolo. Omuzira ne gukuba buli muddo ogw'omu nsuku, ne gumenya buli muti ogw'omu nsuku. Mu nsi ey'e Goseni yokka mwe baali abaana ba Isirayiri, mwe mutaali muzira. Falaawo n'atuma n'ayita Musa ne Alooni n'abagamba nti, nnyonoonye omulundi guno, Mukama ye mutuukirivu, nange n'abantu bange tuli babi.
Musabe Mukama kubanga okubwatuka okw'amaanyi n'omuzira bimumaze. Nange ndibaleka muleme okulwawo nate. Musa n'amugamba nti bwe ndimala okuva mu kibuga ne ndyoka mwanjuliriza Mukama ebibatu byange, okubwatuka kuliggwaawo so tewalibeera muzira nate, olyoke omanye ng'ensi ya Mukama. Naye ggwe n'abaddu bo manye nga temulitya kaakano Mukama Katonda. Obugoogwa ne sayiri ne bikubibwa, kubanga sayiri yali etanula okubala n'obugoogwa bwali busansudde. Naye eŋŋaano ne kusemesi tebyakubibwa, kubanga byali nga tebinnamera. Musa n'ava mu kibuga eri Falaawo n'ayanjuliriza Mukama ebibatu bye, okubwatuka n'omuzira ne biggwaawo, so enkuba n'etatonnya ku nsi. Falaawo bwe yalaba ng'enkuba n'omuzira n'okubwatuka nga biweddewo, ne yeeyongera okwonoona, n'akakanyaza omutima gwe ye n'abaddu be. Falaawo omutima gwe ne gukakanyala, n'atabaleka abaana ba Isirayiri nga bwe yayogerera Mukama mu Musa. Okuva essuula ey'ekkumi. Mukama n'agamba Musa nti, yingira eri Falaawo, kubanga nkakanyizza omutima gwe n'omutima gw'abaddu be, ndyoke ndaga obubonero bwange buno wakati waabwe, era olyoke obuwulire mu matu g'omwana wo ne mu g'omwana w'omwana wo bye nkoze ku Misiri, n'obubonero bwange bwe nkoze wakati waabwe, mulyoke mumanye nga nze Mukama. Musa ne Alooni ne bayingira eri Falaawo, ne bamugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda w'Abebbulaniya, nti oyituusaawa okugaana okwetoowaza mu maaso gange. Leka abantu bange bampeereze. Naye bw'onoogaana okubaleka abantu bange, laba, jo ndireeta enzige mu nsalo yo, zirisaanikira kungulu ku nsi, ensi ereme okulabika. Zirirya ebisigadde ebyawonawo, omuzira bye gwabalekera. Ne zirya buli muti ogubamerera mu nsuku. Era ennyumba zo zirijjula, n'ennyumba z'abaddu bo bonna, n'ennyumba z'Abamisiri bonna. Nga baakitaawo bwe bataalaba, newankubadde baakitaabwe baakitaawo, okuva lwe baabeerawo ku nsi okutuusa leero. N'akyuka n'ava eri Falaawo. Abaddu ba Falaawo ne bamugamba nti, alituusaawo ono okutubeerera omutego. Leka abantu baweereze Mukama Katonda waabwe. Tonnamanya nga Misiri efudde? Ne bazzibwa Musa ne Alooni eri Falaawo. N'abagamba nti, mugende muweereze Mukama Katonda wammwe. Naye baani abaligenda? Musa n'ayogera nti, tuligenda n'abaana baffe abato era n'abakadde baffe, n'abaana baffe ab'obulenzi era n'abaana baffe ab'obuwala, n'endiga zaffe era n'ente zaffe bwe tuligenda, kubanga obubi buli mu maaso gammwe, kubanga kitugwanidde ffe okukolera Mukama embaga. N'abagamba nti, Mukama abe nammwe nga bwe ndibaleka mmwe n'abaana bammwe abawere. Mulabe, nedda, mwe abasajja abakulu mugende kaakano mumuweereze Mukama, kubanga ekyo kye mwagala. Ne bagobebwa mu maaso ga Falaawo. Mukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo ku nsi ey'e Misiri, wabe enzige, zirinnye ku nsi ey'e Misiri, zirye buli muddo ogw'ensi, byonna byonna omuzira bye gwalekawo. Musa n'agolola omuggo gwe ku nsi ey'e Misiri. Mukama n'aleeta embuyaga ku nsi ezaava ebuvanjuba ku lunaku luli obudde okuziba n'okukya. Bwe bwakya enkya, embuyaga ezaava ebuvanjuba ne zireeta enzige. Enzige ne zirinnya ku nsi yonna ey'e Misiri, ne ziggwa mu nsalo zonna ez'e Misiri. Zaali nzibu nnyo. Edda n'edda tewaabanga nzige ng'ezo, newankubadde ennyuma waazo tewalibeera ng'ezo.
kubanga zaasaanikira kungulu ku nsi yonna, ensi n'efuusibwa ekizikiza, ne zirya buli muddo gwonna ogw'ensi n'ebibala byonna eby'emiti, omuzira bye gwalekawo, ne watasigala kintu kibisi, newankubadde omuti, newankubadde omuddo ogw'omu nsuku, mu nsi yonna ey'e Misiri. Falaawo n'alyoka ayita mangu Musa ne Alooni, n'ayogera nti, nnyonoonye Mukama Katonda wammwe nammwe. Kale kaakano nkwegayiridde, munsonyiwe okuwona kwange omulundi guno gwokka, mumusabe Mukama Katonda wammwe anzijeko olumbe luno lwokka. N'ava eri Falaawo n'asaba Mukama. Mukama n'aleeta embuyaga ez'amaanyi ennyo ezaava ebugwanjuba, ne zitwala enzige ne zizisuula mu nnyanja emyufu, tewaasigala nzige n'emu mu nsalo yonna ey'e Misiri. Naye Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo, n'ataleka abaana ba Isirayiri. Mukama n'agamba Musa nti, "Golola omukono gwo eri eggulu, ekizikiza kibeere ku nsi ey'e Misiri, ekizikiza ekiwulikika." Musa n'agolola omukono gwe eri eggulu, ekizikiza ekikutte ne kiba mu nsi yonna ey'e Misiri ennaku 3, tebaalabagana newankubadde omuntu yenna teyagolokoka mu kifo kye ennaku 3, naye abaana ba Isirayiri bonna baalina omusana mu nju zaabwe. Falaawo n'ayita Musa n'ayogera nti, "Mugende muweereze Mukama, endiga zammwe n'ente zammwe ze ziba zisigala zokka, abaana abawere nabo bagende nammwe." Musa n'ayogera nti, "Kikugwanire nate okutuwa mu mikono gyaffe saddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa, tuweeyo saddaaka eri Mukama Katonda waffe. Era n'amagana gaffe galigenda naffe, tewalisigala kinuulo n'ekimu, kubanga kitugwanidde okuzitwalako. Tuweereze Mukama Katonda waffe, era tetumanyi bye tulimuweerezesa Mukama okutuusa lwe tulituuka eyo." Naye Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo, n'atayagala kubaleka. Falaawo n'amugamba nti, "Vaawo wendi, weekuume oleme okulaba amaaso gange nate, kubanga ku lunaku lw'olirabiramu amaaso gange olifa." Musa n'ayogera nti, "Oyogedde bulungi, siriraba nate maaso go." Okuva essula 11. Mukama n'amugamba Musa nti, "Ekibonoobono kimu nate kye ndimuleetera Falaawo ne Misiri. Oluvannyuma alibaleka okuvaamu. Bw'alibaleka, mazima alibagobera ddala muno. Yogera kaakano mu matu g'abantu. Basabe buli musajja eri muliraanwa we na buli mukazi eri muliraanwa we ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu." Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri. Nate omuntu Musa yali mukulu nnyo mu nsi ey'e Misiri, mu maaso g'abaddu ba Falaawo ne mu maaso g'abantu. Musa n'ayogera nti, "Bw'atyo Mukama bw'ayogera nti, nga mu ttumbi ndifuluma wakati w'e Misiri, n'ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri balifa, okuva ku mubereberye wa Falaawo atuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mubereberye w'omuzaana ali ennyuma w'olubengo, n'ebibereberye byonna eby'ebisibo. Era walibeera okukaaba okungi mu nsi yonna ey'e Misiri, okutabangawo newankubadde tekulibaawo nate nga kuno. Naye ku omu mu baana ba Isirayiri embwa terimuwagalako lulimi, ku muntu newankubadde ensolo. Mulyoke mumanye Mukama bw'ayawula wakati w'Abamisiri ne Isirayiri. Era abaddu bo bano bonna baliserengeta gye ndi, balivunnamira nze, nga boogera nti, 'Genda n'abantu bo bonna abakugoberera, oluvannyuma ndigenda.'
n'ava eri Falaawo n'obusungu bungi. Mukama n'amugamba Musa nti, Falaawo talibawulira. Ebyamagero byange biryeko byeyongere mu nsi ey'e Misiri. Musa ne Alooni ne bakola ebyamagero bino byonna mu maaso ga Falaawo. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo, n'atabaleka abaana ba Isirayiri okuva mu nsi ye. Okuva essula 12. Mukama n'abagamba Musa ne Alooni mu nsi ey'e Misiri ng'ayogera nti, omwezi guno gulibabeerera ogw'olubereberye mu myezi. Gulibabeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka. Mugambe ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga mwogera nti, ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira buli muntu omwana gw'endiga, ng'ennyumba z'abajjajja baabwe bwe ziri. Omwana gw'endiga buli nnyumba. Era ennyumba bw'ebanga entono nga teemaleewo mwana gw'endiga, kale abeere ne muliraanwa we ali okumpi n'ennyumba ye bamutwale ng'omuwendo gy'emyoyo gy'abantu bwe guli. Buli muntu nga bw'alya mulibalibwa ku mwana gw'endiga. Omwana gw'endiga gwammwe tegulibaako bulema, omusajja ogwakamala omwaka. Muliguggya mu ndiga oba mu mbuzi. Muligutereka okutuusa olunaku olw'e14 olw'omwezi guno. Ekkuŋŋaaniro lyonna ery'ekibiina kya Isirayiri baligutta lwaggulo, era balitwala ku musaayi baguteeke ku mifuubeeto gyombi ne ku kabuno mu nnyumba mwe baliguliira. Awo balirya ennyama mu kiro kiri, ng'eyokebbwa n'omuliro, n'emigaati egitali mizimbulukuse. Baligiriira ku nvu ezikaawa. Temugiryangako mbisi, newankubadde enfumbe n'amazzi, wabula enjoki n'omuliro. Omutwe gwayo n'ebigere byayo n'eby'omunda byayo. Nammwe temugirekangawo okutuusa enkya, naye erekebwawo okutuusa enkya muligyokya n'omuliro. Era bwe mutyo bwe muligirya nga mwesibye ebimyu, n'engatto nga ziri mu bigere byammwe, n'omuggo nga guli mu mukono gwammwe. Mugiryanga mangu. Eyo kwe kuyitako kwa Mukama. Kubanga ndiyita mu nsi ey'e Misiri mu kiro kiri. Ndikuba ababereberye bonna mu nsi ey'e Misiri, omuntu era n'ensolo. Era ku bakatonda bonna ab'e Misiri ndisala emisango. Nze Mukama. Awo omusaayi gulibabeerera akabonero ku nnyumba ze mulimu. Nange bwe ndiraba omusaayi ndibayitako, so tewalibeera lumbe ku mmwe okubazikiriza bwe ndikuba ensi eya Misiri. Era olunaku luno lulibabeerera ekijjukizo. Nammwe munaalwekuumanga embaga ya Mukama. Mu mirembe gyonna munaalwekuumanga embaga mu tteeka eritaggwaawo. Ennaku 7 mulirya emigaati egitazimbulukuswa. Era ne ku lunaku olw'oluberyeberye munajjangamu ekizimbulukusa mu nnyumba zammwe. Kubanga buli alya emigaati egizimbulukuswa okuva ku lunaku olw'oluberyeberye okutuusa olunaku olw'omusanvu, omwoyo ogwo gulisalibwa ku Isirayiri. Era ku lunaku olw'oluberyeberye walibeerera okukuŋŋaana okutukuvu. Era ku lunaku olw'omusanvu okukuŋŋaana okutukuvu, emirimu gyonna gireme okukolebwa mu nnaku ezo, wabula gye yeetaaga buli muntu okulya. Egyo gyokka kye kirungi okukolebwa mmwe. Mulyekuuma embaga y'emigaati egitazimbulukuswa. Kubanga ku lunaku luno lwennyini
lwe nzigiddemu eggye lyammwe mu nsi ey'e Misiri. Kye munaavanga mulwekuuma olunaku luno mu mirembe gyammwe gyonna mu tteeka eritaggwaawo. Mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku olw'14 olw'omwezi olw'eggulo mulirya emigaati egitazimbulukuswa okutuusa olunaku olw'21 olw'eggulo. Ennaku 7 ekizimbulukusa tekirirabika mu nnyumba zammwe, kubanga buli alya ekizimbulukuse omwoyo ogwo gulisalibwa ku kibiina kya Isirayiri. Bw'aliba munnaggwanga obanga nzaalwa, temulyanga ekizimbulukuse. Mu bifo byammwe byonna mulyanga emigaati egitazimbulukuswa. Musa n'alyoka abayita abakadde bonna n'abagamba nti, mulonde mwetwalire abaana b'endiga ng'ennyumba zammwe bwe ziri, mutte okuyitako. Nammwe mulitwala omuvumbo gwa ezobu ne munnyika mu musaayi ogw'omu kibya, ne mumansuulira ku kabono n'emifuubeeto gyombi n'omusaayi ogw'omu kibya. Temufuluma omuntu yenna mu mulyango gw'ennyumba ye okutuusa enkya, kubanga Mukama aliyita okukuba Abamisiri. Awo bw'aliraba omusaayi ku kabono ne ku mifuubeeto gyombi, Mukama aliyita ku mulyango, so talireka muzikiriza okuyingira mu nnyumba zammwe okubakuba. Era mulyekuuma ekigambo ekyo ng'etteeka eri ggwe n'eri abaana bo eritaggwaawo. Awo bwe muliba mutuuse mu nsi Mukama gy'alibawa nga bwe yasuubiza, muneekuumanga okuweereza kuno. Awo olulituuka abaana bammwe bwe bali bagamba nti okuweereza kwammwe kuno amakulu ki, mulyogera nti ye ssaddaaka ey'okuyitako kwa Mukama eyayita ku nnyumba z'abaana ba Isirayiri mu Misiri bwe yakuba Abamisiri n'awonya ennyumba zaffe. Abantu ne bakutama ne basinza. Abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bakola bwe batyo, Mukama nga bwe yalagira Musa ne Alooni. Bwe batyo bwe baakola. Awo olwatuuka mu ttumbi, Mukama n'akuba abaana ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri, okuva ku mubereberye bwa Falaawo eyatuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuuka ku mubereberye ow'omusibe eyali mu kkomera, n'embereberye zonna ez'ebisibo. Falaawo n'agolokoka ekiro, ye n'abaddu be bonna n'Abamisiri bonna. Ne waba okukaaba okunene mu Misiri, kubanga tewaali nnyumba etaafamu muntu. N'abayita Musa ne Alooni ekiro, n'ayogera nti, mugolokoke muve mu bantu bange, mmwe era n'abaana ba Isirayiri mugende, mumuweereze Mukama nga bwe mwayogera. Mutwale endiga era n'ente zammwe nga bwe mwayogera, mugende mumpe omukisa nange. N'Abamisiri ne babakubiriza abantu okubanguyiriza okuva mu nsi, kubanga baayogera nti tufudde ffenna. Abantu ne batwala obutta bwabwe nga tebunnaba kuzimbulukusibwa, ebibbo byabwe eby'okugoyeramu nga bisibiddwa mu ngoye zaabwe ku bibegabega byabwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola ng'ekigambo kya Musa, ne basaba Abamisiri ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye. Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri, ne babawa bye baasaba, ne banyaga Abamisiri. Abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu Lamesesi okutuuka mu Sukosi, ng'obusiriivu 6 abaatambula n'ebigere, abasajja era n'abaana. Era n'ekibiina ky'abanaggwanga ne balinnya wamu nabo, n'endiga, n'ente, ebisibo bingi nnyo. Ne bookya emigaati egitazimbulukuswa n'obutta bwe bajja mu Misiri, kubanga
bwali nga tebunnasibwamu ekizimbulukusa, kubanga baagobebwa mu Misiri nga tebayinza kulya, so baali tebannaba kwefumbira mmere yonna. N'okutuula kw'abaana ba Isirayiri kwe baatuula mu Misiri gyali emyaka 430. Awo olwatuuka emyaka 430 nga giyise, ku lunaku luli eggye lyonna erya Mukama ne liryoka liva mu Misiri. Kye kiro ekisaanira okukyekuuma ennyo eri Mukama okubafulumya mu nsi ey'e Misiri. Ekyo kye kiro kiri ekya Mukama ekisaanira abaana bonna aba Isirayiri okukyekuumanga ennyo mu mirembe gyabwe gyonna. Mukama n'abagamba Musa ne Alooni nti, lino ly'etteeka ery'okuyitako. Munnaggwanga yenna talyangako, naye buli muddu w'omuntu agulibwa n'ebintu bw'anaamalanga okukomola n'alyoka alyako. Omugenyi n'omuweereza aweebwa empeera tebalyangako. Mu nnyumba emu mweneeriirwanga. Totwalanga bweru wa nnyumba ku nnyama yaayo, so temumenyanga ggumba lyayo. Ekibiina kyonna ekya Isirayiri bali kukwata. Era munnaggwanga bw'anaasulanga ewuwo ng'ayagala okwekuuma okuyitako eri Mukama, abasajja be bonna bakomolebwenga, alyoke asembere akwekuume. Anaabeeranga ng'enzaalwa, naye ataakomolebwenga yenna talyangako. Wali mubeerera etteeka limu, enzaalwa n'omugenyi asula mu mmwe. Bwe batyo bwe baakola abaana ba Isirayiri bonna, nga Mukama bwe yabalagira Musa ne Alooni. Bwe batyo bwe baakola. Awo ku lunaku luli Mukama n'alyoka ajja abaana ba Isirayiri mu nsi ey'e Misiri mu ggye lyabwe. Okuva essuula 13. Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti, onterekeranga abaana ababereberye bonna, buli aggula enda mu baana ba Isirayiri, oba wa muntu oba wa nsolo, ye wange. Musa n'abagamba abantu nti, mujjukiranga olunaku luno lwe mwaviiramu mu Misiri mu nnyumba ey'obuddu, kubanga mu maanyi g'omukono Mukama mwe yabaggya mu kifo ekyo. Tebaalyanga ku migaati egitazimbulukuswa. Tebaalyanga ku migaati egizimbulukuswa. Ku lunaku luno bwe munaavaamu mu mwezi ogwa Abibu. Awo olulituuka Mukama bw'alikuleeta mu nsi ey'Omukanani, n'ey'Omukiiti, n'ey'Omwamoli, n'ey'Omukiivi, n'ey'Omuyebuusi, gye yalayirira bajjajjaabo okugikuwa, ensi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. Oneekuumanga okuweereza kuno mu mwezi guno. Ennaku 7 onoolyanga emigaati egitazimbulukuswa, era ku lunaku olw'omusanvu wanaabanga embaga eri Mukama. Emigaati egitazimbulukuswa giriibwe mu nnaku ezo 7, so tegiirabikenga gy'oli emigaati egizimbulukuswa, so tekirirabika ekizimbulukuswa gy'oli mu nsalo zo zonna. Era onoomugambanga omwana wo olunaku luli ng'oyogera nti, olw'ebigambo Mukama bye yankolera bwe nava mu Misiri, era ginaakubeereranga akabolero ku mukono gwo, era ekijjukizo wakati w'amaaso go, amateeka ga Mukama galyoke gabeere mu kamwa ko. Kubanga mu mukono ogw'amaanyi Mukama mwe yakuggyira mu Misiri. Ky'onoovanga weekuuma etteeka lino mu biro byalyo buli mwaka. Awo olulituuka Mukama bw'alikuleeta mu nsi ey'Omukanani nga bwe yakulayirira ggwe ne bajjajjaabo, bw'aligikuwa,
onoomuterekeranga Mukama buli kiggulanda na buli kiberyebere ky'olina ekiva mu nsolo. Abasajja banaabanga ba Mukama. Era onoonunulanga buli mberyeberye y'endogoyi n'omwana gw'endiga. Era obanga tooyagalenga kuginunula, onoogimenyanga obulago. Era ababeryeberye bonna mu baana bo onoobanunulanga. Awo omwana wo bw'anaakubuuzanga mu biro ebirijja ng'ayogera nti kiki kino, onoomugambanga nti mu maanyi ag'omukono gwe Mukama mwe yatuggyira mu Misiri, mu nnyumba ey'obuddu. Awo olwatuuka Falaawo bw'ataatuleka wabula olw'empaka, Mukama n'atta ababeryeberye bonna ab'omu nsi y'e Misiri, ababeryeberye b'abantu era n'emberyeberye ez'ensolo. Kyenva muwa Mukama buli kiggulanda ekisajja okuba ssaddaaka, naye ababeryeberye bonna ab'abaana bange mbanunula. N'ekyo kinaabanga akabonero ku mukono gwo, ne biteekebwa wakati w'amaaso go, kubanga mu maanyi ag'omukono gwe Mukama mwe yatuggyira mu Misiri. Awo Falaawo ng'amaze okubaleka abantu, Katonda n'atabatwala mu kkubo ery'ensi ery'Abafirisuuti, newankubadde nga lye lyali okumpi. Kubanga Katonda yayogera nti, muwozi abantu baleme okwejjusa bwe baliraba okulwana, baleme okudda e Misiri. Naye Katonda n'abeetoolooza abantu mu kkubo ery'eddungu ku mabbali g'ennyanja emyufu. Abaana ba Isirayiri ne balinnya nga balina ebyokulwanyisa okuva mu nsi ey'e Misiri. Musa n'atwala amagumba ga Yusufu wamu naye, kubanga yabalayiza ddala abaana ba Isirayiri, ng'ayogera nti, Katonda talirema kubajjira, nammwe mulitwala amagumba gange okuva wano wamu nammwe. Ne bava mu Sukkosi okutambula, ne basula mu Yesamu ku nsalo y'eddungu. Mukama n'agenda mu maaso gaabwe emisana mu mpagi ey'ekire okubakulembera mu kkubo, era ekiro mu mpagi ey'omuliro okubaakira, balyoke batambule emisana n'ekiro. Empagi ey'ekire emisana n'empagi ey'omuliro ekiro tezaggwaawo mu maaso g'abantu. Okuva essuula ey'e14. Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti, bagambe abaana ba Isirayiri badde ennyuma basule mu maaso ga Pikakirosi, wakati wa Migudooli n'ennyanja, mu maaso ga Baalizefoni, emitala w'eri mulisula ku mabbali g'ennyanja. Falaawo aliboogerako abaana ba Isirayiri nti, bazingiziddwa mu nsi, eddungu libasibye. Nange Falaawo ndimukakanyaza omutima, alibagoberera ennyuma waabwe. Nange ndiyeefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye lyonna, n'Abamisiri balimanya nga nze Mukama. Bwe batyo bwe baakola. Ne bamugamba kabaka w'e Misiri nti, abantu badduse. Omutima gwa Falaawo n'ogw'abaddu be ne gukyukira ku bantu, ne boogera nti, kiki kino kye tukoze? Okuleka Isirayiri obutatuweereza? N'ateekateeka eggaali lye, n'atwala abantu be wamu naye. N'atwala amagaali 600 amalonde, n'amagaali gonna ag'e Misiri, n'abaami okubeera ku go gonna. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo kabaka w'e Misiri, n'agoberera abaana ba Isirayiri, kubanga abaana ba Isirayiri baafuluma n'okwewaana. Abamisiri ne babagoberera ennyuma. Embalaasi zonna n'amagaali gonna aga Falaawo n'ababe abeebagala embalaasi n'eggye lye ne babatuukako nga basuze okumpi n'ennyanja ku mabbali ga Pikakirosi mu maaso ga Baalizefoni.
Falaawo bwe yasembera, abaana ba Isirayiri ne bayimusa amaaso gaabwe. Laba, Abamisiri nga babagoberera ennyuma waabwe. Ne batya nnyo. Abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama. Ne bagamba Musa nti kubanga tewali ntaana mu Misiri, kyovudde otuleeta tufiire mu ddungu? Kiki ekitukozezza bw'oti okutuggya mu Misiri? Kino si kye kigambo kye twakugambira mu Misiri nga twogera nti tuleke tuweereze Abamisiri? Kubanga kirungi okubaweereza Abamisiri okusinga okufiira mu ddungu. Musa n'abagamba abantu nti temutya, muyimirire buyimirizi, mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero. Kubanga Abamisiri be mulabye leero temulibalaba nate emirembe gyonna. Mukama anaabalwanirira, nammwe munaasirika. Mukama n'agamba Musa nti kiki ekikunkaabizza? Bagambe abaana ba Isirayiri bagende mu maaso, era yimusa omuggo gwo, ogole omukono gwo ku nnyanja ogyawulemu. N'abaana ba Isirayiri banaagenda wakati w'ennyanja ku lukalu. Nange laba, nze ndibakakanyaza emitima Abamisiri, baliyingira okubagoberera. Nange ndiyefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye lyonna, ku magaali ge ne ku bantu be abeebagala. Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndimala okwefunira ekitiibwa ku Falaawo, ku magaali ge ne ku bantu be abeebagala. Malayika wa Katonda eyakulembera eggye lya Isirayiri n'avaayo n'adda ennyuma waabwe. Empagi ey'ekire n'eva mu maaso gaabwe n'eyimirira ennyuma waabwe. N'ejja n'ebeera wakati w'eggye ly'e Misiri n'eggye lya Isirayiri. Ne waba ekire ne kizikiza. Naye n'ereeta omusana ekiro. Abo ne batasembeera bali ekiro kyonna. Musa n'agoola omukono gwe ku nnyanja. Mukama n'asindika ennyanja n'omuyaga ogw'amaanyi ogw'ebuvanjuba obudde okukya. Ennyanja n'agifuula olukalu, amazzi ne geeyawulamu. Abaana ba Isirayiri ne bayingira wakati w'ennyanja ku lukalu. Amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Abamisiri ne bagoberera, ne bayingira ennyuma waabwe wakati w'ennyanja. Embalaasi zonna eza Falaawo, amagaali ge, n'abantu be abeebagala. Awo olwatuuka mu kisisimuka eky'enkya, Mukama n'atunuulira eggye ery'Abamisiri mu mpagi ey'omuliro n'ekire, ne yeeraliikiriza eggye ery'Abamisiri. N'aggyako bannamuziga ab'amagaali gaabwe, ne bagagoba nga gazitowa. Abamisiri ne boogera nti, tudduke mu maaso ga Isirayiri, kubanga Mukama abalwanirira ku Bamisiri. Mukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo ku nnyanja, amazzi gadde ku Bamisiri, ku magaali gaabwe ne ku beebagazi baabwe. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja. Ennyanja nedda mu maanyi gaayo nga bukedde. Abamisiri ne bagidduka. Mukama Abamisiri n'abakunkumulira wakati mu nnyanja. Amazzi ne gadda ne gasaanikira amagaali n'abeebagazi era n'eggye lya Falaawo lyonna abaayingira mu nnyanja ennyuma waabwe. Tewaasigala n'omu mu bo. Naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja. Amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Bw'atyo Mukama n'alokola Isirayiri ku lunaku luli mu mukono gw'Abamisiri. Isirayiri ne balaba Abamisiri nga bafudde ku mabbali g'ennyanja. Isirayiri ne balaba omulimu omunene Mukama gwe yakola Abamisiri.
abantu ne bamutya Mukama, ne bamukkiriza Mukama n'omuddu we Musa. Okuva essuula ey'15. Musa n'abaana ba Isirayiri ne balyoka bamuyimbira Mukama oluyimba luno ne boogera nti, ndimuyimbira Mukama kubanga yawangulidde ddala. Embalaasi n'omwebagazi waayo yayisudde mu nnyanga. Mukama ge maanyi gange era lwe luyimba lwange. Anfuukidde obulokozi bwange. Ono ye Katonda wange, nange ndimutendereza. Ye Katonda wa kitange, nange ndimugulumiza. Mukama ye muzira okulwana. Mukama lye linnya lye. Amagaali ga Falaawo n'eggye lye yabisudde mu nnyanja. N'abakungu be yalonda basaanyeewo mu nnyanja emyufu. Obuziba bubasaanikidde. Basse mu buziba ng'ejjinja. Omukono gwo ogwa ddyo, Mukama, gulina ekitiibwa mu maanyi. Omukono gwo ogwa ddyo, Mukama, gubetenta omulabe. Era mu bukulu obw'okusinga kwo obasuula abakulumba. Otuma obusungu bwo ne bubasiriiza ng'ebisasiro. Era n'omukka ogw'omu nnyindo zo amazzi galinnyisibwa. Ebitaba ne biyimirira entuumo. Obuziba ne bukwata mu mutima ogw'ennyanja. Omulabe n'ayogera nti, naagoberera, n'atuuka, naagereka omunyago. Okwegomba kwange kunakkusibwa ku bo. Naasowola ekitala kyange, omukono gwange gulibazikiriza. Wakunsa omuyaga gwo, ennyanja n'ebasaanikira. Baasaanawo nga lisasi mu mazzi ag'amaanyi. Ani afaanana nga ggwe Mukama mu bakatonda? Ani afaanana nga ggwe alina ekitiibwa mu butukuvu, ow'entiisa mu kutenderezebwa, akola amagero? Wagolola omukono gwo ogwa ddyo, ensi n'ebamira. Ggwe mu kisa kyo wabakulembera abantu be wanunula, n'obaleeta mu maanyi go okutuuka mu kifo kyo ekitukuvu. Amawanga gaawulira ne gakankana. Obulumi bwabakwata abatuula mu Bufirisuuti. Abakungu ab'omu Edomu ne balyoka beewuunya. Ab'amaanyi ab'omu Mowaabu okukankana kubakwata. Abatuula mu Bukanani bonna bayenjebuka. Okutekemuka n'entiisa bibaguddeko. Mu bukulu obw'omukono gwo batudde ng'ejjinja, okutuusa abantu bo lwe balisomoka, Mukama. Okutuusa abantu lwe balisomoka beweefunira. Olibayingiza, olibasimba ku lusozi olw'obusika bwo, ekifo kye weerongooseza Mukama okutuula omwo. Awatukuvu wo, Mukama, emikono gyo we gyanyweza. Mukama alifuga emirembe n'emirembe. Kubanga embalaasi za Falaawo ne ziyingira wamu n'amagaali ge n'abeebagala mu nnyanja. Mukama n'azzaawo amazzi ag'omu nnyanja ku bo. Naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja. Miriyamu nnabbi mwannyina Alooni n'atwala ensaasi mu mukono gwe. Abakazi bonna ne bafuluma ne bamugoberera nga balina ensaasi nga bazina. Miriyamu n'abaddamu nti, mumuyimbire Mukama, kubanga yawangulidde ddala. Embalaasi n'omwebagazi waayo yayisudde mu nnyanja. Musa n'atambuza Isirayiri okuva ku nnyanja emyufu, ne bavaamu ne batuuka mu ddungu lya Suuli. Ne bagenda ennaku 3 mu ddungu ne batalaba mazzi. Bwe baatuuka e Mala ne batayinza kunywa ku mazzi g'e Mala, kubanga gaali gakaawa. Kyekyava kiyitibwa erinnya lyakyo Mala. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa nga boogera nti, tunaanywa ki? N'akaabira Mukama. Mukama n'amulaga omuti, n'agusuula mu mazzi. Amazzi ne gafuuka amalungi. Awo we yabalagirira etteeka
n'empisa n'abakemera awo. N'ayogera nti, obanga oliwulira nnyo eddoboozi lya Mukama Katonda wo, n'okola obutuukirivu mu maaso ge, n'owulira amateeka ge, n'okwata by'alagira byonna, sirikukyekako ggwe endwadde zonna zinateeka ku Bamisiri, kubanga nze Mukama akuwonya. Ne batuuka Erimu, awali ensulo z'amazzi 12 n'enkindu 7, ne basula awo awali amazzi. Okuva essuula 16. Ne bava Erimu nga batambula. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batuuka mu ddungu lya Sini, eriri wakati wa Erimu ne Sinaayi. Ku lunaku olw'15 olw'omwezi ogwokubiri, nga bamaze okuva mu nsi ey'e Misiri. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Alooni mu ddungu. Abaana ba Isirayiri ne babagamba nti, waakiri twandifiiridde olw'omukono gwa Mukama mu nsi ey'e Misiri, bwe twali tutudde awali entamu z'ennyama, bwe twali tulya emmere nga tukkuta. Kubanga mwatufulumya mu ddungu lino okutta ekibiina kino kyonna n'enjala. Mukama n'alyoka agamba Musa nti, laba, nditonnyesa emmere okuva mu ggulu ku lwammwe, n'abantu balifuluma okukuŋŋaanya ekitundu eky'olunaku buli lunaku, ndyoke mbakeme nga banaatambuliranga mu mateeka gange oba tebaatambulirengamu. Awo olunaatuukanga ku lunaku olw'omukaaga banaateekateekanga gye baliyinza, era eneesinganga emirundi 2 gye bakuŋŋaanya buli lunaku. Musa ne Alooni ne bagamba abaana ba Isirayiri bonna nti olw'eggulo lwe mulimanya nga Mukama ye yabaggya mu nsi ey'e Misiri, era enkya lwe muliraba ekitiibwa kya Mukama, kubanga awulidde okwemulugunya kwammwe ku Mukama. Naffe ffe baani, n'okwemulugunya ne mwemulugunyiza ffe? Musa n'ayogera nti, kino kinaabaawo, Mukama bw'anaabawa olw'eggulo ennyama okulya, n'enkya emmere okukkuta. Kubanga Mukama awulidde okwemulugunya kwammwe kwe mumwemulugunyiza, naffe ffe baani? Temwemulugunyiza ffe, wabula Mukama. Musa n'agamba Alooni nti, bagambe ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti, musembere mu maaso ga Mukama, kubanga awulidde okwemulugunya kwammwe. Awo Alooni bwe yali ng'ayogera n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri, ne batunuulira mu ddungu, laba, ekitiibwa kya Mukama ne kirabika mu kire. Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti, mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri, obagambe ng'oyogera nti, olw'eggulo munaalya ennyama, n'enkya munakkuta emmere, nammwe munaamanya nga nze Mukama Katonda wammwe. Awo olw'eggulo obugubi ne bulyoka bulinnya ne busaanikira olusiisira. Enkya olufu ne lugwa ne lwetooloola olusiisira. Olufu olwagwa we lwaggwaako, laba, ne wabaawo kungulu w'eddungu akantu akatono akeekulungirivu, akatono ng'omusulo omukwafu oguba ku nsi. Abaana ba Isirayiri bwe baakiraba ne bagambagana bokka na bokka nti, kiki kino? Kubanga tebaamanya bwe kyali. Musa n'abagamba nti, eyo y'emmere Mukama gy'abawadde okulya. Ekyo kye kigambo kyalagidde Mukama nti, mukuŋŋaanyeeko buli muntu nga bw'alya, buli muntu komero emu, ng'omuwendo gw'abantu bammwe bwe guli. Mulikitwala, buli muntu alibatwalira ab'omu weema ye. Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo, ne bakuŋŋaanya abalala nnyingi, abalala ntono. Awo bwe baageranga mu kkomero, eyakuŋŋaanya ennyingi n'atafissaawo, era eyakuŋŋaanya entono n'ateetaaga. Baakuŋŋaanya buli muntu nga bw'alya. Musa n'abagamba nti,
omuntu talekaawo okutuusa enkya. Naye Musa ne batamuwulira, naye abamu mu bo ne balekawo okutuusa enkya, n'ezaala envunyu, n'ewonya. Musa n'abakwatirwa obusungu, ne bakuŋŋaanya buli nkya buli muntu nga bw'alya. Era omusana bwe gwayakanga n'ekereketa. Awo olunaku olw'omukaaga bwe lwatuukanga ne bakuŋŋaanya emirundi 2 emmere, buli muntu komeri 2. Abakulu bonna ab'ekibiina ne bajja ne bamugamba Musa. N'abagamba nti ekyo Mukama kye yayogera, nti enkya kye kiwummula ekikulu. Ssabbiiti entukuvu eri Mukama. Mwokye bye mwagala okwokya, mufumbe bye mwagala okufumba. Yonna esigalawo mweterekera ensibo okutuusa enkya. Ne beeterekera okutuusa enkya, Musa nga bwe yalagira. N'etewunya so ne mutaba na nvunyu. Musa n'ayogera nti, mulye eno leero, kubanga leero ye Ssabbiiti eri Mukama. Leero temuugirabe mu ttale, mukuŋŋaanye mu nnaku 6, naye ku lunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti, okwo teribeerawo. Awo ku lunaku olw'omusanvu ne bagenda abamu ku bantu okukuŋŋaanya, ne batagiraba. Mukama n'amugamba Musa nti, mulituusa wa okugaana okukwata amateeka gange n'ebiragiro byange? Mulabe, kubanga Mukama abawadde Ssabbiiti, kyava abawa ku lunaku olw'omukaaga emmere ey'ennaku 2. Mutuule buli muntu mu kifo kye, tavanga omuntu yenna mu kifo kye ku lunaku olw'omusanvu. Ne bawummulanga abantu ku lunaku olw'omusanvu. Ennyumba ya Isirayiri ne bagiyita erinnya lyayo Manu, n'efaanana ng'ensigo za jjada enjeru, n'obuwoomerevu bwayo bufaanana ng'emigaati egy'omubisi gw'enjuki. Musa n'ayogera nti, ekyo kye kigambo Mukama kye yalagira, nti komera ejjudde eterekerwe emirembe gyammwe, balyoke balabe emmere gye nabaliisa mu ddungu bwe nabajja mu nsi y'e Misiri. Musa n'amugamba Alooni nti, twala ekibya osse munda komera ejjudde emmaanu, okiteeke mu maaso ga Mukama, ensibo y'emirembe gyammwe. Nga Mukama bwe yalagira Musa, bw'atyo Alooni n'akiteeka mu maaso g'obujulirwa okubeera ensibo. Abaana ba Isirayiri ne baliira maanu emyaka 40 okutuusa lwe baatuuka mu nsi ey'abantu. Ne balya maanu okutuuka mu nsalo ez'ensi ya Kanani. Era kkomero kye kitundu eky'ekkumi ekya efa. Okuva essuula ey'e17. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batambula okuva mu ddungu lya Siini mu bisulo byabwe. Mu kiragiro kya Mukama ne basula mu Lefidimu, so nga tewali mazzi abantu banywe. Abantu kyebaava bamuyombesa Musa ne boogera nti, tuwe amazzi tunywe. Musa n'abagamba nti, lwaki okunnyombesa nze? Lwaki okumukema Mukama? Abantu ne baba n'ennyonta eyo ey'amazzi. Abantu ne bamwemulugunyiza Musa ne boogera nti, lwaki watujja e Misiri okututta ffe n'abaana baffe n'ebisibo byaffe n'ennyonta? Musa n'amukaabirira Mukama ng'ayogera nti, n'abakola ntya abantu bano? Babulako katono bankuba amayinja. Mukama n'amugamba Musa nti, yita mu maaso g'abantu otwale wamu naawe ku bakadde ba Isirayiri n'omuggo gwo gwe wakubye omugga, ogukwate mu mukono gwo ogende. Laba, nze naayimirira mu maaso go
eyo ku lwazi ku Kolebu. Naawe onookuba olwazi, amazzi ganaavaamu abantu banywe. N'akola bw'atyo Musa mu maaso g'abakadde ba Isirayiri. N'atuuma ekifo erinnya lyakyo Masa ne Meriba. Abamaleki ne bajja ne balwanyisa Isirayiri mu Lefidimu. Musa n'agamba Yoswa nti, ogende olwaye n'Abamaleki. Enkya n'ayimirira ku ntikko y'olusozi, omuggo gwa Katonda nga guli mu mukono gwange. N'akola bw'atyo Yoswa nga bwe yamulagira Musa. N'alwana n'Abamaleki. Musa ne Alooni ne Kuuli ne balinnya ku ntikko y'olusozi. Awo olwatuuka Musa bwe yayimusa omukono gwe, Isirayiri n'agoba. Bwe yagussa omukono gwe, Abamaleki ne bagoba. Naye emikono gya Musa ne gitendewererwa. Ne batwala ejjinja ne baliteeka wansi we, n'alituulako. Alooni ne Kuuli ne bawanirira emikono gye, omu eruuyi n'omu eruuyi. Emikono gye ne ginywera okutuusa enjuba okugwa. Yoswa n'asuula Amaleki n'abantu be n'obwogi bw'ekitala. Mukama n'agamba Musa nti, wandiika ekyo mu kitabo okubeera ekijjukizo, okibuulire Yoswa mu matu ge, nga ndisangulira ddala okujjukirwa kwa Amaleki wansi w'eggulu. Musa n'azimba ekyoto, n'akituuma erinnya lyakyo Yakuwa, bendera yange. N'ayogera nti, Mukama alayidde, Mukama alirwana na Amaleki emirembe n'emirembe. Okuva essuula ey'e18. Yesero kabona wa Midiyaani mukoddomi wa Musa n'awulira byonna Katonda bye yakolera Musa ne Isirayiri abantu be, nti Mukama yaggyamu Isirayiri mu Misiri. Yesero mukoddomi wa Musa n'atwala Zipola mukazi wa Musa bwe yamugoba, ye n'abaana be 2. Erinnya ly'omu mu bo Gerusomu, kubanga yayogera nti, nali mugenyi mu nsi etali yange. N'erinnya ly'omulala Erieza, kubanga yayogera nti, Katonda wa kitange yali mubeezi wange, n'amponya mu kitala kya Falaawo. Yesero mukoddomi wa Musa n'ajja n'abaana be ne mukazi we eri Musa mu ddungu eryo gye yasula ku lusozi lwa Katonda. N'agamba Musa nti, nze mukoddomi wo Yesero, nze gy'oli ne mukazi wo n'abaana be bombi wamu naye. Musa n'avaayo okusisinkana mukoddomi we, n'akutama, n'amunywegera, ne babuuzaganya nti otya nno. Ne bayingira mu weema. Musa n'abuulira mukoddomi we byonna Mukama bye yakola Falaawo n'Abamisiri ku lwa Isirayiri, ebizibu byonna ebyababeerako mu kkubo, era Mukama bwe yabawonya. Yesero n'asanyuka ku lw'obulungi bwonna Mukama bwe yakola Isirayiri, kubanga yabalokola mu mukono gw'Abamisiri. Yesero n'ayogera nti, yeebazibwe Mukama eyabalokola mu mukono gw'Abamisiri ne mu mukono gwa Falaawo, eyalokola abantu mu mukono gw'Abamisiri. Kaakano ntegedde nti Mukama ye mukulu okusinga bakatonda bonna. Weewaawo mu kigambo mwe beenyumiriza ku bo. Yesero mukoddomi wa Musa n'atwala ekiweebwayo ekyokebwa ne ssaddaaka eri Katonda. Alooni n'ajja n'abakadde bonna aba Isirayiri balye emmere awamu ne mukoddomi wa Musa mu maaso ga Katonda. Awo olwatuuka enkya, Musa n'atuula okubalamula abantu. Abantu ne bayimirira nga beetoolodde Musa okusooka enkya okutuusa olw'eggulo.
Mukoddomi wa Musa bwe yalaba byonna bye yakolera abantu n'ayogera nti, kiki kino ky'okolera abantu? Lwaki ggwe wekka gw'otudde abantu ne baba nga bayimiridde okukwebungulula okuva enkya okuzibya obudde? Musa n'agamba mukoddomi we nti, kubanga abantu bajja gye ndi okubuuza Katonda. Bwe baba n'ekigambo ne bajja gye ndi, nange mbasalira omusango omuntu ne munne, ne mbategeeza amateeka ga Katonda n'ebiragiro bye. Mukoddomi wa Musa n'amugamba nti, ekigambo ky'okola si kirungi. Tolirema kusiriira ggwe n'abantu bano abali awamu naawe, kubanga ekigambo kizitowa okusinga bw'oyinza ggwe. Toyinza kukituukiriza wekka. Kaakano owulire eddoboozi lyange. N'akuteeseza ebigambo, Katonda abe naawe. Obabeerera abantu eri Katonda. Oleete ensonga eri Katonda. Naawe olibayigiriza amateeka n'ebiragiro, era olibalaga ekkubo eribagwanidde okuyitamu, n'emirimu egibagwanidde okukola. Nate olonde mu bantu bonna abasajja abasaana, abatya Katonda, ab'amazima, abakyawa amagoba agatali ga butuukirivu. Obakuze ku bo, babe abakulu b'enkumi, n'abakulu b'ebikumi, n'abakulu b'50, n'abakulu b'10. Babasalira abantu omusango ebiseera byonna. Kale buli nsonga ennene banaagikuleeteranga ggwe, naye buli nsonga ntono banaagiramulanga bokka. Bwe kityo kinaabeeranga kyangu ku ggwe, nabo baneetikkanga wamu naawe. Bw'olikola ekigambo ekyo, era Katonda bw'alikulagira bw'atyo, n'olyoka oyinza okugumiikiriza ggwe, n'abantu abo bonna baligenda mu kifo kyabwe mu mirembe. Awo Musa n'awulira eddoboozi lya mukoddomi we, n'akola byonna by'ayogera. Musa n'alonda abasajja abasaanye mu Isirayiri yenna, n'abakuza ku bantu, abakulu b'enkumi, abakulu b'ebikumi, abakulu b'50, n'abakulu b'10. Ne balamulanga abantu ebiseera byonna. Ensonga enzibu baazireeteranga Musa, naye buli ensonga ntono baagiramulanga bokka. Musa n'asiibula mukoddomi we n'agenda mu nsi ye. Okuvwa essuula ey'19. Mu mwezi ogwokusatu oluvannyuma abaana ba Isirayiri nga bamaze okuva mu nsi ey'e Misiri, ku lunaku luli ne batuuka mu ddungu lya Sinaayi. Bwe baavwa mu Lefidimu ne batuuka mu ddungu lya Sinaayi, ne bakuba eweema mu ddungu. Isirayiri n'asiisira wali mu maaso g'olusozi. Musa n'alinnya eri Katonda. Mukama n'amuyita ng'ayima ku lusozi, ng'ayogera nti, bw'otyo bw'olibagamba ennyumba ya Yakobo, n'obabuulira abaana ba Isirayiri nti mwalaba bye nakola Abamisiri, era bwe nasitula mmwe n'ebiwawaatiro by'empungu, era bwe nabaleeta gye ndi. Kale kaakano bwe munaawuliranga eddoboozi lyange ddala ne mukwata endagaano yange, bwe mutyo munaabanga ekintu kyange ekiganzi mmwe mu mawanga gonna. Kubanga ensi yonna yange, nammwe mulimbeerera okwakabaka kw'abakabona n'eggwanga ettukuvu. Bino bye bigambo by'olibuulira abaana ba Isirayiri. Musa n'ajja n'ayita abakadde b'abantu, n'ateeka mu maaso gaabwe ebigambo bino byonna Mukama bye yamulagira. Abantu bonna ne baddamu awamu ne boogera nti, byonna bye yayogera Mukama tulibikola. Musa n'aleeta nate ebigambo by'abantu eri Mukama. Mukama n'amugamba Musa nti, laba, njija gy'oli mu kiro ekizimbye, abantu bawulire bwe njogera naawe,
era bakukkirize ennaku zonna. Musa n'abuulira Mukama ebigambo by'abantu. Mukama n'agamba Musa nti, genda eri abantu obatukuze leero n'ejjo, era bayoze engoye zaabwe. Beeteeketeeke okutuusa olunaku olwokusatu. Kubanga ku lunaku olwokusatu Mukama alikka mu maaso g'abantu bonna ku lusozi Sinaayi. Naawe olibateekera abantu ensalo enjuyi zonna ng'oyogera nti, mwekuume muleme okulinnya ku lusozi newankubadde okukwata ku nsalo yaalwo. Buli alikwata ku lusozi talirema kuttibwa. Omukono gwonna guleme okumukwatako, naye talirema kukubibwa mayinja oba kufumitibwa, oba ensolo oba muntu, taliba mulamu. Eŋŋombe bw'erivuga ennyo balisemberera olusozi. Musa n'akka ng'ava mu lusozi ng'ajja eri abantu. N'atukuza abantu ne bayoza engoye zaabwe. N'agamba abantu nti, mweteekereteekere olunaku olwokusatu. Temusemberera mukazi. Awo ku lunaku olwokusatu bwe bwakya enkya ne waba okubwatuka n'okumyansa, n'ekire ekizimbye ku lusozi, n'eddoboozi ery'eŋŋombe eddene ennyo. Awo abantu bonna abaali mu lusiisira ne bakankana. Musa n'aleeta abantu okuva mu lusiisira basisinkane Katonda, ne bayimirira wansi w'olusozi. Olusozi Sinaayi lwonna ne lunyooka omukka, kubanga Mukama yalukkirako mu muliro. Omukka gwalwo ne gunyooka ng'omukka ogw'ekikoomi. Olusozi lwonna ne lukankana nnyo. Eddoboozi ly'eŋŋombe bwe lyavuga ne lyeyongera nnyo. Olusozi Sinaayi lwonna ne lunyooka omukka, kubanga Mukama yalukkirako mu muliro. Omukka gwalwo ne gunyooka ng'omukka gw'ekikoomi. Olusozi lwonna ne lukankana nnyo. Eddoboozi ly'eŋŋombe bwe lyavuga ne lyeyongera nnyo. Musa n'ayogera, Katonda n'amuddamu n'eddoboozi. Mukama n'akka ku lusozi Sinaayi. Ku ntiko y'olusozi Mukama n'ayita Musa okulinnya ku ntiko y'olusozi. Musa n'alinnya. Mukama n'agamba Musa nti, serengeta. Olagire abantu baleme okuwaguza eri Mukama okwekaliriza n'amaaso. Abantu bangi baleme okubula mu bo. Era ne bakabona abasemberera Mukama beetukuze, Mukama aleme okugwa ku bo. Musa n'agamba Mukama nti, abantu tebayinza kulinnya ku lusozi Sinaayi, kubanga watulagira ng'oyogera nti, teeka ensalo okwetooloola olusozi, era olutukuze. Mukama n'amugamba nti, genda oserengete, naawe olirinnya ggwe ne Alooni wamu naawe. Naye bakabona n'abantu baleme okuwaguza okulinnya eri Mukama, aleme okugwa ku bo. Awo Musa n'aserengeta eri abantu n'ababuulira.